Ankulamusiza nga bulijjo nenkwebaza okulaba omukutu gwa Kyabasa ogw'okumutimbagano kwotufunira ku mikutu egy'enjawulo omuli ejja Twitter, ejja Instagram, ejja TikTok, Facebook, YouTube wonna tukoze bulungi nnyo. Programu eno Sports Kalaso ya byamizannyo byerere tutunulira ebyemizannyo nga bwe bitambula wane waffe munda mu ggwanga Uganda biba bingi nnyo so nga ate n'ebweru w'eggwanga era bingi nga bwe mubigoberera naffe nga bwe tubiraba byonna tubikuŋŋaanye tubireeta wano mu programu yaffe ya Sports Kalaso buli olunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga. Nze Kanaakulya Rajabu Boogere tugenda kutunulira n'ensonga eziweeraweerakokko naye nga nnyongera okukujjukiza nti bw'oteeka mu ssimu yo ekigambo CBS FM UG official channel awo ba ku YouTube tunoonyeza ku mukutu ogwo, then abali ku Twitter, abali ku Instagram, abali ku Facebook, abali Instagram, Twitter, Facebook, then jeje emikutu osobola okuba nga totufuna ku CBS FM UG wonna ojja kubanga otugoberera bingi nnyo nno ebitali bya programu yokka ya Sports Kalaso wabula bingi nnyo ebiteekebwayo, programs nyingi nnyo ezibeerayo zotagwanidde kubanga ate osubwa. Bwe tutandikirawo nno emipiira gy'ebika by'Abaganda nga tutandikidde wano ewaffe ginyuma nnyo era nkulisayo mwenna ababaddeyo ku lunaku lwabadde lwakuna olwa sabbiiti eno ne mulaba emipiira nga bwe gyatambudde nga tufuna abawanguzi abagenze ku luzannyo lw'akamalirizo olugendo kuba gye bujja kukka we lunaaba lulangiriddwa. Jjukira twagenza okugenda mu mipiira gino egy'okuddiŋŋana egya semi-final nga twamanya dda final y'abaana ab'obuwala eng'emu egenda okutuukira ne Mamba Namakaka. Kati nno na final y'ab'obulenzi yakakasiddwa dda era yategeerekese dda ekika eky'endiga bwe kyakutte eky'effumbe ne kiwangula egoozi abadde 3 ku bwereere. Jjukira twali mu Sports Kalaso abalaba ey'olunaku olwokusatu nga tubategeeza nti effumbe lyali liwangudde 3-2 nga endiga yeetaaga 2 bwereere eguwangula ennya 3 eyitewo bwe yazze nno yakubye 3 bwereere neyitawo ku mugate gwa golo 5-3. Omuvubuka Dani Muzeyi Sserunkumamu yalabikidde obulungi ennyo nga kwa golo zonna 3 era ne kiyingira ebyafaayo nti emizannyo ebiri gye basisinkanye endiga ng'esinkana effumbe golo zonna ez'endiga ezagiyisizzawo ziteebeddwa omuzannyo omu. Muzeyi Dani Sserunkumamu yabakubye golo z'abadde 5 so nga ate omuzannyo omulala bannaffe ab'effumbe balemaganye 2-2 n'ekkobe ng'omuzannyo gwasooka effumbe lyawangula egolo zaali Lugave lwe lwalemaganye n'ekkobe egolo zabadde 2-2 ng'oluzannya olwasooka Olugave lwali lwawangula egolo 2 ku bwereere. So Olugave lwayiseewo n'omugate gwa golo 4-2 era ekyabaddemu ekifaanaganamukko ng'ekyabadde mu gw'effumbe n'endiga kyekyokuba nti golo zonna ezayisizaawo Olugave zateebeddwa omuzannyo omu mu nzannyo 2 ye Karimu Ndugwa yakuba 2 ezasooka nga bagwangula 2-0 n'ogwa 2-2 kitegeeza nti mizannyo ebiri yakubye goozi 4 by'ebimu ku ebyo bitambula mipiira gy'ebika by'Abaganda. So final eri wakati w'endiga n'ekika eky'Olugave tugirinze mupiira ogw'ebigere so nga ate ogw'okubaka Mamba Namakaka bagenda kutuuka ne bannaffe abengeye gy'emipiira egyo egy'ebika so mubeereeyo mugiwagirire ddala. Bwe tweyongerayo ne tutaggulula ku bigere masaza weekend eno gyegali ago gwe twakkiriza mugende mu gawagire tetujja gatunulamu nnyo mu kumpi buli kisaawe kiriko omupiira naye njagade tutunuulire embeera eri mu club ya Manchester United. Manchester United egenda kuzanya omupiira ku lunaku lw'ebbalaza ne Liverpool ng'emipiira egisoose ebiri egiruuzinze bagikubye bukubi nga Liverpool ebiri egisoose ekoze maliri balina ebibafaanaganya wadde nabadde akwakula akabonero naye nga ku mutindo gwa Liverpool gwe yateekawo tewandisuubidde kubanga erina bubonero bubiri ate nno ku ttiimu ki ojja kwogera Crystal Palace ne ttiimu ya Fulham. Maani yo okugikuba emipiira ebiri nga terina kabonero ojja kwogera ku Brighton ne Brentford bwe bagenda okuzisinkana. Naye mpoza akatono eri ku ttiimu ya Liverpool mu geemu eyo Liverpool ejja tandika omupiira ogwo nga terina Darwin Nunez yaweebwa kaadi emyufu mujjukira bulungi mupiira gwa Crystal Palace so tajja kubeerawo oyo bajja kuba nga bamusubwa n'obuvuna obutonotono balina mu nkambi yaabwe. Ne Man United eno eyogeddwako ebigambo bingi nnyo ne bajereegerera abagiwagira bigambo nga bitambula naye abalaba programu ya Sports Kalaso ku lunaku olwokusatu nabagamba nti ebigambo ebisinga byetoololera nnyo ku kisenge kya ttiimu ya Man U kuba bagikubyemu goals nnyingi naye ne bagamba tususseeko ko we tulowooleza Harry Maguire mubi si mulungi
naye tewaliwo obusobozi buyinza mufuula mubi manya bulungi mukko ng'ali ku kisaawe bwe kima nti omutendesi aganye omusaddako muteeka ku ntebe okulowooza ku bavubuka abaliwo ba Victor Lindelof ba Eric Bailey waliwo no Rafael Varane kuba kati ennaku zino amukubisa ne new signing eya Leandro Martinez omuvubuka oyo alabika okubanga mulungi naye kimukozesa ensobi yepata naye gwakuba naye naye nafumitirizamuko ne mbagamba mu programu yaffe ya Sports Kalaso ey'olunaku olwokusatu ne mbagamba nti waliwo obusobozi obuyinza okukoleka mani okwewala ku goolo ezo nti singa tutunuulira kye tuyita defensive midfield ya mani betuyita bamukaaga betuyita abatuula mu kinnya ng'omulimu gwabwe tugumanyi gwakutangira goolo za mujjirano gwakutangira bateebi kutuuka nnyo ku kisenge kya ttiimu gwe mulimu gwabwe ku omupiira gwa departments omupiira gwava mu namba tinze nkuba musanvu ndi eno ninda kukala katankota yange mupiira gwava mu numbers tetukyalina mu nze ndi namba 9 era babayita ba forward bateebi mwena mubeera mu bateebi abawuutanyi babanga 5 ku kisaawe abazibizi nabo baba bazibizi so mu mbeera eno nendowoozamuko nti wekiba nti omupiira gutambulira mu bitongole zetuyita departments olugoba oluzibizi oluwuutanyi n'oluteebi kati ng'oluzibizi lwe luliko kko n'ekiwagu oba ettabi erya defensive midfield ennaku zino no twakyusizaamu nnyo naddala abatendesi bateekawo 2 okwongera okwetangira ddala obutatuuka mangu ku kisenge ekyo bateekawo 2 nabo ne Uganda mwakirabanga nga Khalid Aucho akuba ne Tony Mawejje awo nga we batuula tuze tukiraba klabu nga Chelsea ng'esambisa Ngolo Kante ne Jorginho awo ne batuula ne batatambula genda mu maaso kwongera kuwa cover kisenge kyo maani yekikoze nga tutunulira goals ennyingi ze bagiyisaamu obuyenje buvu bw'ekisenge kya maaniyo waliwo abakozi omulimu ogwo obutagira bisabu binnyo nakibagamba wano nti ebiseera ebisinga abantu nabaweebwa omulimu gw'okusamba namba gye tuyita mukaaga oba aba defensive midfielder omupiira gye gwachukidde balina okubanga ate bali versatile balimu kye tuyita element ey'okuzibira oba muzibizi nti oyine bwakusika okujja wano mu maaso g'abazibizi n'akuteeka ate mu bazibizi bennyini mu center back bangi tulabe nga bagibwa bulungi nekitegeeza nti mu nkyukakyuka y'omupiira guno guli modern oyina okulowooza ku musambi ali versatile nti bwebanga rolo yo tunuulirwa mu kitongole kiri defensive ekyokuzibira era nga bakuyita defensive midfielder singa bukya ne bakuteeka mu defense osobola okulabika obulungi nembawo ekyokulabirako nti abavuka nga bayavya masherano ababalaba ng'ali ku Liverpool ng'akubanga mukaaga ng'akubanga defensive midfielder olwatuuka ku Barcelona gye balina ebizibu ebingi ebyokuzibira n'akuba emabega ne Gerard Pique ng'ali mu center back nembawo ekyokulabirako abavuka nga ba Fernandinho agenza okutuuka okwabulira ttiimu ya Man City ng'aba mu center back ne Ruben Diaz yavaawo wano we yatuulanga nti senga emberebe zejja maani yo nababuuza ekibuuzo waliwo naku lwe tukubamuko akafaananyi nga Fred oba Scott McTominay ali mu center back ne Maguire oba ne Lindelof oba ne Varane oba ne Bailey naawe beereyo kirowoozeeko balungi ekyenkaniddeawo nti basobola okuzibira omulabo obutakutuukako era senga obawa obuvunaanyizibwa obulala ng'obwo nti muveeko mu maaso tubasse paka mabega kati gwe center back basobola okulabika nga abavubuka ba Fabinho bwe balabika ku klabu ya Liverpool nga bakikuba so nendaba nga ekyo kizibu welutukidde olwaleero agasinga okutambula mu mawulire ga muvubuka Casemiro ali ku ndeebolebo y'okwegatta ku klabu ya Man U era basinziiridde ddala obukadde ndabye 7 bwa pound Real Madrid ze basabye Casemiro mu Brazil akuliridde emyaka maturity levels ze toyinza zibuusabuusa kapira ne experience ye nekyayinza okukuwa kuba akuba nnyo ekintu ekyo ekyekinnya era abalaba Madrid nti si nnyangu ya conceding amagoola ate n'ebiseera ebisinga abadde akubawo yekka kuba omusambi gwalina okubawo naye bw'atabeera Federico Valverde yandibadde naani gwalina otuulawo naye kuba ba Toni Kroos balina okusikamuko maaso ba Luka Modric babeera mu maaso awo ba Lucas Vazquez naye oyinza omusambisaawo ewa Casemiro naye mu system ya Madrid era obadde omulaba ye ng'atulawo yekka Toni Kroos Luka Modric ne bagenda eri mu maaso ba Lucas Vazquez ba Federico Valverde ne bagenda bugenzi mu maaso ba Isco ba Asensio bodi basamba nga beyongezi mu maaso kitegeeza
nze bwendaba Casemiro senga Manu eba serious ne mumaliriza netabanga bwe badde mbibozi beba Frank de Jong najja atayina improvement yayinza okukola makati wano nimanja matichi yavaawo sigana yali akuliride naye ine ekintu kiyakubanga kyotayinza kulowooza nti Scott McTominay oba Fred bayinza okukikuba so oba wetaaga omusambi oyo tikale bwe muvunaanyizibwa asobola okukola ng'akalogoyi ne tulaba ku maani eno nga teyayabizibwa nnyo naddala mu mbeera gye tumanyi ey'obunkenke ddala ng'oyolekedde Harry Maguire ne banywanyi be baakuba nabo kati olina oteekawo omuntu ewaakiri nti alina okuteekawo embeera etatuuka mangu ku kisenge kyo ndowoozamuko kiyinza n'okulabisa obulungi abavubuka ng'aba Bruno Fernandes okutambula okweyongerayo mu maaso ne beeyongerayo nga batambula nti gubabeera wamu eno wabaayo omusajja asobola okubeera spoiler w'ennumba z'abalabi ababa bazze okuba nga ate babaabuluza ebimu ebyalabisa obulungi ennyo ba Rio Ferdinand ba Nemanja Vidic nti baabanga n'omusajja awo ataali mwangu banne Kibati baagagananga naye abajjukira ekinnya ky'aba Roy Keane muganda wange musajja yabanga muzibu nnyo era Roy Keane element ekkirizo bagana bomuteeka mu kisenge eno yali asobola okukikuba kabe Patrick Vieira nga bw'omulaba karakita eyo bano ba Claudio Makerere Mike Essien nga asobola okukubira omupiira ng'omutadde mu back so element y'abavubuka abwe ndaba yebola mu makati ga ttiimu ya Man U obutakonsidinga nnyo ebirala bisobola oterezebwa empolepula naye twogera ku kyo konsidinga ennyo kwa Brentford bwakwata goolo nnyagwe n'obulwayo omuteebi waateeba kitegeeza sooka ottanye ebizibu bino bakwabuluza nnyo ate nga n'ogwa Brighton era baakuteeba ndowooza ebizibu birabise nnyo eno kuba senga Man U waakiri ebadde nga tekkiriza kugiteeba abateebi ne bibandiganye yandibadde mu mboozi za Liverpool nti waakiri gugwa 0-0 nga toteebye era nga tebakuteebye senga erina obubonero bubiri Liverpool bwerina ne lwaki tujoogerako nga terina kabonero ate bweremererwa okuteeba bagiteeba nnyo amagoola amangi wabaddewo omukisa kati bwolaba obukadde 7 Madrid bwetadde ku Casemiro naye nga ffena tukimanyi nti sizoni eno oba sizoni ewedde abasambi bangi omwendo gw'abasambi bangi abatambulidde obwerere abagendedde ku ndagaano gye tuyita Bosman transfer tewabeera muno gwa sibigo wa ttiimu omusambi atambulira ku bwemage n'ateesa buteesa musaala etteeka eryo nno lyajja mu mwaka gwali gwa 1990 omuvubuka baali bamuyita Mark Jane Bosman yali mu nzalwa ya Bubirigi yali ayagala okuva ku klabu ya Bubirigi eya FRK FRK Liège yali ayagala okuva mu endagaano yengeweddeko yegatte ku ttiimu ya Dundee ey'Ebufaransa banaffe aba RFC Liège ne baagala omulemesa nga bamugamba nti ne ttiimu emutwale ya Dundee ey'Ebufaransa erina okusasula ssente so nga ate endagaano yali eweddeko omusajja ne yeekubira enduulu ne wabaawo okusika omuguwa n'agenda mu kooti gye byaggwera era okusinza kusalawo kwa kooti bwe yasala omuvubuka ono atambulira obwemage ng'endagaano yeweddeko eri Liège etteeka eryo ne liteekebwawo mu transfers baliyita Bosman transfer ye musambi otambulira obwerere ng'endagaano yeweddeko era nga tulabye abasambi bangi nnyo beeyambisizza etteeka eryo sizoni eyo ewedde okwegatta ku clubs zaabwe sizoni eno awatali muno gwa nusu guwansiganyiddwa clubs ezo zombi mu lukunkumuli lw'abasambi abo yo ttiimu y'abanaffe aba Man United yasazeewo okulaba mu musambi ogwo gwe yaleese ku nkola ya Bosman transfer yabadde Christian Eriksen nga bamujja ku club ya Brentford n'abeegattako naye ku bizibu bya club ya Man U Erik ten Hag yaweebwa omukisa najja obudde nga bukyali ng'ategedde bapopogba baalagirawo nti si bakusigala Nemanja Matic embeera nga weeri nti tagenda kusigala Bajuwani Mata era ne batambula obudde bwali bumala okola omwaka we n'amanya mu basambi abagenda otambulira obwerere oba olwensoni bwe yali eweddeko abaali bataayayo obutaayaaya baliwo abayinza okukyusa ttiimu yange omukisa ogwo nno yali agulina tiyagukozesa mukozese n'alaba omusambi omu Christian Eriksen n'amuleeta gwensuubira nti abali tayinza kuttaanya bizibu bya klabu ya Man U nga n'endooli teziriwo wakati we ne Cristiano Ronaldo zeeyongera era n'agavayo galaga nti mu kusooka Erik ten Hag yali apondoose yali agugubye ng'agamba Ronaldo teri gy'alaga era ali mu ndowooza ze zamukozesa sizoni eno naye kati wenjogerera apondoose agamba mutuufu omusambi oba agende era bagambye agava mu klabu yammwe abagiwagira aba Man United nti baagala nsalesalewo oggula abasambi ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda agende okutuuka nga klabu ya Man U
tekyalina mboozi ya Cristiano Ronaldo ng'amaze okugenda. Jjukira alina omwaka gumu ku ndagaano ye, so baagala terminatinga contract eyo alabika okubanga ate atambulamu agende. Naye mu basambi abangi ennyo ababadde balina otambulira obwerere ba free agents abalina okutambulira ku ndagaano ya Bosman transfer gye nkutegeezezaako, yomaani yafunamu Christian Eriksen. Njaga tulaba olukalala lw'abasambi ababaddewo awo nga maani esobola okujjamu k'omusambi, nawe kennyini osobola okugamba nti naye teyandituyambye, nze ngenda kubakubuulira bonna, mulimu bakwasi ba ggoolo, abateebi, abawuutanyi, abazibizi. Maani osobola ogitemeeratemera n'ogamba bwe twandifunye goalkeeper oyo n'agatta ku De Gea yandibaddeko kyatugattako, omuzibizi oyo tulwamuleeta wano, omuwuutanyi oyo yandigase ku Bruno Fernandes, omuteebi oyo yantuyambyeko Ronaldo watagenda kubeera, Rashford wavumbeeredde, Mason Greenwood wabeeredde misango gye mu bizibu bye, twetaaga omuteebi. Edison Cavani yatambula n'agenda. Maniyo ani agenda okuteebera club ya Man United? Katulabe olukalala lw'abasambi nga tujjeko Christian Eriksen gwe nkutegeezeza Mani gwe yaleeta, naye musambi nga Andreas Christensen abadde ku club ya Chelsea yeegasse ku Barcelona era atandikiddewo akuba mu center back ya Barcelona. Omuzannyi Kyekukoyate musajja oyo endagaano yabadde eweddeko seesobola okuba makkati awo, naye basajja badduse mangu nnyo bukubirire aba Crystal Palace ne bogerezeganya naye n'addamu n'asayininga oyo n'asigala. Divock Origi yabaddewo era yagenze ku club y'abanafu aba AC Milan, endagaano ye ng'eweddeko. Temulina bateebi abamaani, talina kyayinza kubagattako, nze nja kuba wabasambi abali awo. Fernandinho yavudde ku Man City n'agenda ku club y'abanafe aba Atletico Paranense eye Brazil, oyo yazzeeyo ewaka abadde awedde ku mpagala. Paul Pogba yagenze ku Juventus. Kasambi kano ka Jesse Lingard kavudde ku Manu kagenze ku Nottingham Forest. Matic, Nimanja, Edison Cavani, Juan Mata bonna batambudde bagendedde ku bwerere. Andriy Yarmolenko omusambi wa club ya West Ham yagenze ku tiimu ya Al Ain mu United Arab Emirates muteebi wali awo yabaddewo. Samir Andanovic mukwasi wa ggoolo y'abanafu aba Inter Milan, naye Inter Milan yagenze okulaba ng'efiibwa zaabu ne badda mu nteeseganya nazzi obuzza endagaano ye. Hugo Lloris goalkeeper wa tiimu ya Spurs endagaano yabadde eweddeko, ali proven ku tiimu y'eggwanga erya Bufaransa ne ku tiimu ya Spurs, n'abeerawo nga teri amunyonyogera wadde okumulaga obwagazi nazzi obujja endagaano ye n'asigala waawo. Si ye yeka, Andre Onana abo Onana ba goalkeeper wa tiimu y'abanafu aba Ajax, oyo ye yatuuse n'okutambula n'agenda mu tiimu ya Inter Milan nga teri muno gwa nusu Ajax gwefunye n'atambula n'agenda. Andre Onana abali talina kyayinza gattako kaawo ku competition, naddala bwe tulaba nti ebbanga Andre De Gea yali akoledde Manu lyabadde waawo nga kumpi gwe mugongo gwa tiimu ya Manu ye tayabikako. Bw'olaba goolo ezimu kuzamukubiddwa club ya Brentford otyamu n'okutyamu olw'ensonga nti goalkeeper backup goalkeeper gwalina asigala ku katebe. Ayinza okuba teyenkana ekyono Tom Heaton talina mbavu ezo ziyinza kubanga ate oba oli awo zikutaasa mu nsobi De Gea zaakola akadde kano, ne bwakola ensobi asigala mulungi osinga ali awo. Naye mba goalkeeper begambye Samir Handanovic owa Inter, Hugo Lloris eyasigadde ku Spurs ng'asayininga contract ye, Andre Onana yavudde ku Ajax n'agenda ku Inter Milan, yabadde tekubuliko ddala ayinza kubeera backup ng'ogezaako okuimprovinga departments zo emu ku emu. David Ospina naye yavudde mu club ya Napoli yagenze mu Al Nassr gyeyolekedde, naye goalkeeper ali awo. Nakugambye ngenda bakuwa osengejjemu ddala bw'olaba temuli ddala abadde alina kyayinza gatta ku maaniyo kuba tutunulira ebya ne tubuuka ne goalkeeping department. David Gea ebbanga lyabaddewo ng'omuntu tayabika, ye bw'aba ayabise obutakukosa ani gw'olina agenda taking over. Wakiri akwatira empiira ng'esatu nga De Gea atudde ku katebe awo ageza ku improvinga mutindo gwe, era tomuyina kijja kusinga tiimu ya Manu. Juan Cuadrado endagaano yabadde weddeko ku club ya Juventus, ebagamba wayo talina gy'ogenda, twagala kujjawo jjogo ly'abasajja bano aba club ya Inter Milan zi AC Milan ne bamuwa endagaano empya era n'aba nga yazizza obujja endagaano ye. Luis Felipe yavudde mu club ya Lazio n'agenda mu club ya Real Betis Spain.
Omuvubuka oyo alina akabaaka akalungi ennyo. Luis Felipe abadde bamulaba ku club ya abadde bamulaba ku club ya Lazio aliko ku Atletico Madrid naye yagenze yatambulidde busa. Antonio Rudiger abadde Bungereza n'akuba baaka mu ttiimu ya Chelsea ensinga tekyamubuusabuusa kuba ku partnership zaawo zaabadde nazo eziwezeekokko. N'akuba omupiira gwe yasamba na Andreas Christensen n'akuba ne Thiago Silva n'akulaga amaanyi ge. Owamaani obali tolina kyolaba wadde ensa n'emu mu Antonio Rudiger n'atuuka okutambula okugenda ku ttiimu ya Real Madrid gye tulaba nno gyalabikidde ddala obulungi nga balina ba David Alaba naye waali bulungi ayimiridde mu kirowoozo kaba club ya Man U. Mbalaga abasambi ababadde ab'obwereere abatambulidde ku ndagaano ya Bosman. Man U yadde sobola okutula nayo ku mmeeza naddala Erik ten Hag okuva lwe yaweebwa omulimu ogwo n'ateeseganya nabo oba oliawo ne babako kye bongerako. Marcelo Brozovic omuwutanyi oyo mu Croatia yazizza obuuza endagaano ye ku ttiimu ya Inter Milan. Omusajja ono ndowoozaamuko nti alwa kujja mu kinnya mu makati ga Man U. Marcelo Brozovic abamulaba ku ttiimu ye ey'eggwanga erya Croatia nga ne ba Ante Rebic alinamuko ekintu. Frank Kessie oye Barcelona yamwangwira nga bamujja ku ttiimu ya AC Milan nga ne season tennagwa bo nga bayingirawo dde nteeseganya tetujja kulinda ne bamukansa ne bamutwala. Ono nvuka Ivan Perisic Spurs yamufunye munnange ng'ava mu club ya Inter Milan ku nkola yemu eya Bosman transfer awatali munugwanusa okuleka omuvubuka okuteeseganya naye omusaala gw'olina okuba nga ate omuwa. Axel Witsel musambi wa Dortmund yagenze ku Atletico Madrid. Muvubuka oyo omubirigi akuba mu makkati awo naye yatambudde. Axel Witsel yagenze. Angel Di Maria obi wa Man United yavudde ku PSG n'agenda ku Juve. Yatandise nadde okuba nga ateeba amagolo namulabye nga bazanya Sassuolo bagikuba 3 bwerere yateebye ezimu ku ezo goal ng'alina ekivubuka ekyo ki Dusan Vlahovic ekisabia yagenze. Kale oyinza okugamba bali tuyinza kuba nkyukira Angel Di Maria kumukomyawo naye n'abalala benkumenyedde nakutegeezeza Paul Dybala yavudde mu Juventus n'agenda ku Roma. Tubeere benkanya Paul Dybala abamulabyeko abamumanyi mu Juventus bw'omuleeta ku maani etayina Cavani etayina Mason Greenwood, Ronaldo agenda, Rashford yaganye okwesitula, Anthony Martial naye ali awo bw'atyo. Paulo Dybala abali talina kyayinza kugatta ku club ya Man U ku lugoba olwo oluteebi. Lorenzo Insigne musajja alibadde linnya ly'amaanyi okumala akaseera konna ku club ya Napoli yagenze ku Toronto FC naye abadde waawo nga bwe mwaleeta Edison Cavani ne mumubudamyamuka. Lorenzo Insigne nze ndowoozaamuko ne bwe yalibadde season emu oba bbiri yabadde ajja kuteekawo ku statement ku ttiimu y'abanafu aba club ya Man United. N'asembayo ye Alexander Lacazette abadde muteebi wa Arsenal. Saagala mboozi nti abadde wa mujja waffe tutunira kyayinza okugattako olwaleero mu mbeera Man U gyerimu gye njagala otandika okutunira abasambi bano babadde balina kye bayinza okugatta ku Man U. Siina kye mbagamba ku bazannyi bembawadde nze mbabaleetedde Alexander Lacazette ebbanga lyamaze e Bungereza nga tulabe n'ebiseera ebimu Ateta we yajjira awo ng'amukuba entebe okufaako obufe naye nga buli ddakiika gy'amuwa ku kisaawe eba counted ng'ateeba amagolo n'ataasa ttiimu ya Arsenal kiba kyetaaga kujjayo kabonero ne bakajjayo bwekuba kugwawula ne bagwawula. Abange mwabadde mwegaggasiza nnyo mwe nga mulaba ddala Alexander Lacazette talina kyayinza kubagamba ku Old Trafford nga yo ssebo ttiimu ya Arsenal yatuuka negamba bene ebivubuka bi Michael Sylvester yo negamba muleete mwe kye mwali mulabanga ekiwedde ku mpagala lwaki nemwe temugezesezzaako. So be bavubuka abamu abo benjagadde okukulaga mu mbeera eno nga ba Ronaldo bali mu mawulire nti omutendesi akkiriza Pondos omuvubuka atambula agende nga bakasemiro bataddeko obukadde 7 okujja ku ttiimu ya Man U okutanya ku bizibu bye mulina katale kanaatera okuggalawo naye nga waliwo akadde okwekenneenya abamu ku bavubuka bano nga bwe mbakutegeezezza n'obaleeta. Arsenal yaleeta ba Thomas Partey kubonana bw'ensimbi naye amanyi Frank Kessie kyaba ayinza okukuwa omuvubuka oyo abadde ku club ya AC Milan
nekyagikoledde okutuuka okubanga abalesi bawangudde Scudetto Italy. Alyoka agende ku Barcelona, ndowooza abadde toyinza kumubuusabuusa, abadde osobola omuwaayo chance n'omuleeta n'anyiga amakati ago n'agezaako okubanga ate agakuba. So tubirinze byonna ebinava mu geemu ya lunaku lwa bbalaza Man United nga musamba Liverpool, naye nga mwena muli mu bizibu eby'amaanyi, naye nga ate yo Liverpool aliko ko obuweerero okusinga Man U, kuba Man U kkiriza bagaana weetaaga abasambi. Ne Liverpool ayinza okugamba nti performance gyakyalimu, kale kayinza okuba akasujja ka Sadio Mane obutabaawo, naye nga alina abasambi abasobola okuimprovinga omutindo gwe ne bawangula ebipiira, era nga nze bwe nkirowooza nange nti alina abasambi abasobola okumusitula n'akuba akapiira. Mu mbeera y'emu neeyo ey'abasambi, ebibuuzo bingi nnyo ebitambula oluvannyuma lw'omuvubuka Timo Werner okubanga yeegasse ku ttiimu ya RB Leipzig eye Germany n'addayo ewaka nga kiganye okwaka ku ttiimu ya Chelsea. Abantu olukungu ne baluteeka nnyo mu Germany. Lwaki babasala nsawo? Lwaki tebaaka mu Premier? Ne babizzaayo okuva ba Mikel Balaka nga bajja ku ttiimu ya Chelsea, abalaba Lucas Podolski, abalabako ku bavuka nga ba Jurgen Klinsmann ku ttiimu ya Spurs, ba Marcus Babel ku ttiimu ya Liverpool, bonna Abagirimaani bakubye omupiira e Bungereza. Tulabye ku ba Robert Huth nga bajja ku Chelsea, tulabye ku ba Bastian Schweinsteiger nga bajja ku ttiimu ya Man United, bonna babadde waawo ne bajja ne bakuba akapiira. Tulabye ku ba Dietmar Hamann nga janyweza amakati ga Liverpool bwati agakomandinga ekinnya ekyo ng'akikubira ddala ne kinoga. Basambi babadde bangiko kaabawezeemuko, mubadde ba Anthony Rudiger batambudde ne bagenda, baka Havertz bo bakyaliyo, bonna basambi Bagirimaani. Naye ng'ebibuuzo bingi biyitiŋŋana. Lwaki? Mulimu abamu abakoze. Lucas Podolski yasambako ku mupiira gwe tegwenkanankana gwe yasamba ng'akyali e Germany, kuba niwe yabeerera e Bungereza ku Arsenal. Yalaganga nga avumbera naye nga ku ttiimu y'eggwanga gye Joachim Low omutendesi gw'atandikirako okuyitirako abasambi baba ttiimu y'eggwanga. Eri nga baaka nga bakoleera. Abasambi nga bali Roy Sen tubalabe ku kalabu ya Man City, kyakuba ku Bayern gye yazze ne kyakwaga ku Man City, olaba si kyekimu. Serge Gnabry kyeyawa Arsenal ne kyeyawa Bayern Munich byawukanira ddala. Mesut Ozil ebbanga lyamaze ku Arsenal, bukwata obutambi bwa Madrid, ndowooza ojja kukkiriza waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo. Bano ba Sami Khedira. So enjawulo nnyingi, naye ndowoozamuko nti ezimu ku nsonga zoyinza okulowoozaako ez'abavubuka bano. Germany ly'eggwanga eryazimba omupiira ekisooka nga omupiira mulimu, ate omupiira kya bulambuzi, ate omupiira ssanyu. Germany kati kyo ne bakiteeka mu kye tuyita ennono culture. Omupiira gwa nnono e Germany culture, era ministry egutwala eri mu byabya nnono culture. Ne batondawo ekika ky'omupiira ekidefininga omu Germany, kuba ekintu ky'ennono bwe ŋŋenda awantu ne bawulira nti nze Swabul Kamoga, bamanyi ono musajja Muganda, takoma na kuba Muganda, muzzukulu wa Nsambe Buwanda, takoma ku kyokka, musajja Muganda nga Kamoga. Swabul talina kyakugambye, gwe kasita yeeyanjula amannya ge n'otandika omutemaatema. Wangabi muzzukulu wa Nsamba, musajja Muganda, era ava Uganda, yeri Abaganda. Kati Abajamani kye baakola nti buli oba naabeeranga omupiira ogwo gujja kuba gweyoleka, bakuba kyabwe. Era ng'Omuganda gwe nkutegeezezza nti ayala nnyo ng'ali e Buganda olw'ensonga awuliziganya n'Abaganda, era Oluganda n'ebisoko n'abireeta n'aluwoomya. Naye bw'agenda etali Luganda era akalubizwamuko, asigala Muganda naye empuliziganya ekalubwamuko kuba ali batali Baganda. Akakibwa kwagala okuwuliziganya n'omuntu, oluusi baali nabo boogera lumenyefumenyefu, oli ekuba liyita nkobe mu mbeera eyo, okitegedde. So abasajja bano Abajamani olw'okuzimba omupiira gwabwe nti nnono, kyova olaba abaleka bumenyeka bali ewaka bwe batambulamukko ne kibakosaamuko. Germany okuva mu buto omwana asamba mupiira gwabwe, bakugamba nti ne ba games master fe bano tulabanga aba bulijjo. Oleeta Bulesi musajja waawo, musajja wange ono MK Musa n'omuwa bwa games master n'atendeka ye kyawulira kyayagala nga Yesu Aburu ate si kyakkiririzaamu, okitegedde. Nange kennyini ng'ate ntendeka kirala. Naye omu Germany okuva ku ba games master mu masomero, omupiira gw'osanga waggulu nga Joachim Low gutendeka ttiimu y'eggwanga ery'Abagermany,
abatendesi ku level zonna ne bugwa mpira gwa kukaale eyo mwe musambe ye wammwe gwegendo sanga abajamani bagambe entegesegwa bawulu n'abafumbo era ekika ky'omupiira kye balisamba kyekyo German football mupiira gwa nnono kati bwe baakayaka n'ewaabwe ne beegwanyizibwa clubs endala ne bajja eno ne bakaluubirizibwa mu kika ky'omupiira kye basamba era nze omu ku baali balowooza nti ebyali bireeseza Thomas Tuchel ku kilabu ya Chelsea kwe kusitula omutindo gwa Timo Werner ne Kai Havertz abavubuka baali bakaleetebwa ate ngeno ne Antonio Rudiger mu kisenge abajamani baali bawezeeko kwawo so kyaganyemuko ye n'atambula n'addayo ewaka ng'era ba Timo Werner bwe bakikoze ba Serge Gnabry bwe bakikoze badda ne mu pecking order ya tiimu y'eggwanga baalamye nnyo ku tiimu y'abanafu abo aba Bayern Munich so ze zimu ku nsonga ezo kiva ku nnono y'omupiira ennono yabwe temenyebwabwenyebwa abantu abatalaba ku Michel Palaka owa Bayer Leverkusen bakuwa Bayern Munich abatalaba kuwa Bayer Leverkusen mama ng'alina zero battle omubrazil eno side zeno ba Phil Neville vuka kyali kitiibwe nga bakita Phil Neville kyabangayo mu maaso Michel Palaka ng'awerekera zero battle ng'ava ku kkono nga bajja kuttamu omuntu era bajjukira final ya Champions League yali yaba All Germany affair Bayer Leverkusen ng'ettunka ne Bayern mujjukira Michel Palaka kye yalina so kyekisinga okubanga kitawanya abagirimaani abo okubanga basaze kereje ne bafuluma eggwanga lyabwe nti bakaluubirizibwamu era bangi tebaase nnyo okuleka abavayo nga bato ne baadopting omupiira gweno gye baba balaze ne bino musimanyi olese Bastian Schweinsteiger alina myaka gye tekiyinza kutambula okuteba Marco Reus okwateba bona balowoozeeko bolowooza kiba kiyinza obutatambula so kiddayo eri mu nnono kye kitawanya abavuka abajamani bangi mbadde mukyebuuza nga mutandisi mwebuuza lwaki mubamenya amannya lwaki tebakuba kapiira kennyini ng'akabaleetebwako era oyo Timo Werner mugenda kumulaba keyazeeyo waka ku ttiimu ya RB Leipzig agenda kuba amagoolo gaagenda ganywesa naye eno kyaganye munnange so kirimu culture bw'ozimba culture bye bikyatutawanya wano e Uganda oleeta omutendesi ng'omuleetedde ku ki ojayita Disabri yasamba kikye okomyewo Micho asamba kikye oleete Bobby Williamson akuba kikye McNistry ayina kikye eggwanga ng'eggwanga temulina kika kya mupiira kye muzannya kye mutandikirako titulete kika ky'omutendesi bw'ati ajja mu nnono yaffe gye tusamba nnono y'abatendesi abaleetebwa ne kiba nga kikosa nno n'ebitone nti omutendesi bw'aba Disabri ennono gyakkiririzaamu bw'atandika okuyita abasambi bo ku ttiimu y'eggwanga bw'avaawo n'oleeta Micho ayina ennono eyawukana n'eya Disabri era tulaba abasambi bangi nnyo bekikosa nga tebakyayitibwa ku ttiimu ya ggwanga olw'ekika ky'omupiira omutendesi abaawo kyakkiririzaamu bangi ne bafuuka Bex Internationals bangi ne banyoka ttiimu y'eggwanga ng'atono ali mu kwakomodatinga balala abajja mu ekyo kyasamba naye bwe libanga eggwanga general lirina ekika ky'omupiira ennono yaabwe ndowooza twalirabe ne kwasambiwa n'abasambi omupiira ku ttiimu y'eggwanga emyaka nga 2 n'agikubira ne bakaddira ku ttiimu y'eggwanga naye byolwaleero abavuka bayitibwa kusinziira ku mutendesi aliwo era bakaddiwa kusinziira ku mutendesi abaaliwo y'embeera eyo njagala twerese ya leero program Sports Kalaso nkwebaziza okutulaba era yongera okutulaba programu eno okutegeeza olunaku olwokusatu ssaawa 8 n'olunaku olw'omukaaga era ssaawa 8 ku mikutu gya CBS okuli ogwa Twitter, Instagram, Facebook, waliwo omukutu awo gwe neerabidde awo TikTok, yes ogwa TikTok giri ena awo tunoonyeze ku CBS FM UG CBS FM UG ku TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Then ku YouTube tunoonyeze ku CBS FM UG official channel. Ogenda kutwala bulungi ku YouTube ogoberere program ni Sports Kalaso buli lwakusatu n'olw'omukaaga ssaawa 8 ate n'ebirala bye tukola kwa byo bingi tukola essaawa 24 tetuzikiza buli kadde buli ekibaawo tuteekayo buli ekibaawo tuteekawo ate no munnange nno ne bw'onaaba oyagala kumanya mawulire agaakagwawo ag'amangu ffe bw'olukifuna nga tukiteekayo so tugoberere ojja kubanga ate tewejjusa ojja kwongera okubanga ate ofuuka omumanyi nga bw'otugoberera bingi nga bwe nakusuubiza tukyabiraba tuteekateeka okuleetera olukalala lw'abazannyi abazannyi emizannyo gy'enjawulo kati nga sebo bannagagga ba clubs nabo basasula musaala ate abazannyi abazannya tujja baleeta bangi mwogeredde nnyo Sadio Mane
ntinga bwamwanirize nyenyenyenye abamu namutandika n'okukiwanuuza nti alabika ye mufirika asoose okusambira mu Bundesliga, alabika ye mufirika asoose mu Bayern Munich, bali tebafunanga ku mufirika kwe kumwaniriza. Olukalala tululeeta, tujja baleetera abafirika abakubya akapiira e Germany awo, mujja nakutya nti bajja abafirika bakubadda e Germany omupiira. Byonna wano ku Sports Kalaso. Njagala nkwerese nze Kanakulya Rajabu Bogere kulwa bannange bempereza nabo katukwasaganya programu eno kutukako obulungi ennyo era mbebaza kugamba kimu nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. 88.8 CBS FM.